ffe tuli bubi abakulembezze Balabuddwa tubasaba tuyambako tuyira ku mazzi waaki kuba egenda okuyita embeera ekkakanyeeko ey'enfuufu. Sentebe Omarach Pascal agamba nti afunye okwemulugunya ku batuuze be okubbibwa ennyo mu ngeri y'okubafera n'alabula abatuuze okwegendereza abantu bwe batyo era naye ne yeeyama okubalwanyisa mu kitundu kye. Kyokka ono asabye omuduumizi wa poliisi y'e Luweero okufunira poliisi eno kabangali okutambuzanga abasirikale ekiro nga kino kyakuyambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. Tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo nti bagezaako okukola naye kugamba they are handcuffed, tebalina ntambula. Era nkubiriza gavumenti yaffe oba RPC waffe oba DPC waffe police station yaffe y'eziroobwe abapoliisi bagezezaako nnyo okukola naye ntambula. Oluusi ababbi babeere n'amawojja babeere bulami bakubira poliisi yaffe tewali ntambula okutandika okunoonya bodaboda tomanya omubbi oluusi abeera olaba bodaboda ng'alabula bali so bwe tufuna entambula wano ffe ng'abakulembeze b'okukitundu ne poliisi ogwo omuze tugenda kumala mu ziroobwe. Wabula babagoba ba bodaboda mu ziroobwe bakukkulumidde ssentebe waabwe okubongeza omusolo wamu n'okuteekawo siteegi ez'ekimpatiira ezibalemesa okukola. Ababodaboda batutadde ku kizibu. Bodaboda omulimu guno gwa munaku. Mwenzijja omunnyo n'emperera abaana n'endabira ne bazadde bange oluusi. Naye bodaboda nkuba omulanga okuva wansi ku ggomola paka eri Pulezidenti Museveni. Baleko tutunuulira ennyo essaawa yakati batusaba pamiti ya mitwalo 4. Naffe tukkiriza tuli bannayuganda. Bwe nkeera enkya ne ŋŋenda nziba bagenda kunkwata ati ndi mubbi nabbye. Kanzikeere ku makya nzijje wano omusana gunjokere wano noonyeeyo omutwalo. Neme kubba ne pamiti ya mitwalo 4. Nzikiriza nja gifuna mu kibanja mpola. Naye pikipiki bazitwala ezuuki tuzijja kuwali ku ssawo ku banka za looni pikipiki banka egenda ng'egijjayo ng'egitwala. Obuzibu bwe tusiŋŋaana ffe ng'abakolera mu ggombolola y'eziroobwe naddala abavuga emirimu gyaffe abakola emirimu gyaffe gino egya bodaboda. Obuzibu bwe tusiŋŋaana obw'abakulembeze baffe abatukulembera obutatufaako. Ekyamakulu kye batukolera kwe kutubinika emisolo eminene ng'ate naffe tusiŋŋaana obuzibu butunoonya ssente. Era bwe tuli wano eno tetumanyi kyakkola kubanga omusolo gwe batutaddeko munene nnyo. Kye tusaba gombolola etulowoozeeko kubanga naffe tuli bantu. Kubanga ffe tetumanyi ngeri musolo gwe tugufuniramu ffe ngaffe abavuga bodaboda. Ogwo omusolo gwe babinika tetugufunamu. Tubadde tuwa mutwalo kati batutadde ku gumu kitundu. Naye ng'ate nga baali batutegeeza wano eno baatugamba nti nno pikipiki emu erina okuwa siringi 65 si ntuufu kuwa mutwalo. Kifo ky'otukenderezaako ate baatwongeza bwongeza. Lwaki? Teri siteegi zinyigiriza ababodaboda ensonga eri bweti. Ababodaboda bwe baatandikira baalinga 100 mu ggombolola eziroobwe. Naye kati bw'obala pikipiki ez'ababodaboda zisoba mu 4. Owulira kakati pikipiki ebina zisobola okubeera mu siteegi emu. Bw'oyawulamu siteegi n'ogamba kati bano atandika gakolere wano atandika gakolere wano atandika gakolere wano oba ogabanyamu abantu okusinziira ku bungi bwe bali mu kitundu tusobola kubateeka bonna wamu. Wabula ssentebe yeeganya ebyogeddwa ababodaboda bano n'agamba nti bali ku ŋŋambo tebannabongeza nsimbi za musolo era n'abasuubiza nti gavumenti egenda kukola enguudo eziri mu kitundu kino. Abaana bange abo ababodaboda nze nga ssentebe LC3 sibalinako tabu. Guno omwezi gwange wa 3 nga ndi mu ofiisi era tubadde tutambula bulungi nabo. Abaana abo kye bagamba eky'omusolo omungi gwe bawa sijjukira kubongera musolo kubanga essente ze bawa nzijjukira bawa omutwalo gumu omwaka. Essente ze bamaze kumpi emyaka 3 nga bawa ezo zennyini. Bwe wabalawo omuntu yenna eyayongedde ssente okusoba ku mutwalo gumu gwe babadde bawa bajje bamuloope wano tumubuuze ezo ssente zayongeddwako kanso ki eyazisazeewo. Ffe ng'eggombolola tunayongeza amaboda ki ssente yonna. Eggulire lya Tenywa Isaac ku lwa WBS Amasunsule.